Oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okukunguza Kyagulanyi okuva e Kalangala ne bamuzza ewuwe Magere, akedde kutukuŋŋaanya bannamawulire okutubuulira bwe gwabadde. E Kalangala yabuusiddwa mu nnyonyi n'emutuusa ku kisaawe e Kololo, n'azziba mu bakuntumye ya poliisi eyamutuusizza ewuwe. Ne bandeeta ne bansuulawo ku geeti yange. Bino byonna babikola mu bumenyi bw'amateeka. Yeewuunya okubanga yalemeseddwa okugenda e Kalangala ng'ate ku disitulikiti 13 ezaayimirizibwa okukoleramu kampeyini teyaliimu. Kyokka akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama n'atavaayo kulya mu ttama. Mwami Byabakama akulira akakiiko ako yatutegeeza nti ye tali ku social media n'olw'ensonga eyo tamanya bigenda mu maaso. Era twategeezebwa nti yali agambye nti ne TV ye DSTV bagisalako n'olw'ensonga eyo tamanya bigenda mu maaso. Newankubadde yagamba nti kuno okulonda kugenda kubeera digital, kugenda kubeera scientific. Akiisa ensingo olw'omukulembeze w'eggwanga ye okugenda mu maaso n'okukuba kampeyini ate mu disitulikiti ezaawerebwa. Naye mwalabye mwami Museveni ng'agenze Mukono ng'akola kampeyini. Mwamulabye ng'ali wano ewa Kiso ng'akola kampeyini. N'olunaku lw'eggulo lwennyini mwamulabye ng'ali Busaabala ng'akola kampeyini. Naye ye muntu y'omu yalagira akakiiko k'ebyokulonda kaleme kutuukiriza akola kampeyini. Ku ttemu erigenda mu maaso mu ggwanga, agambye nti ababikola baagala kusaanyawo obulamu bwe n'okumalamu abawagizi b'amaanyi. Muze mukiraba nti baadde balubirira bulamu bwange. Moses Bwayo ne bamukuba ekyasi kya labba mu maaso. Ne baddako producer wange wa music gwentambula naye mu motoka Dani Magic. Ne bamukuba ne bamwasamu face ne bamugyamu n'amannyo. Ne batagetinga ne yali akulira ebyokwerinda byange Afande Kato wa polisi munabwe ne bamukuba ne bamwasa eriiso. Bino byonna bikulaga nti baadde batagetinga bulamu bwange kuba buli muntu yenna gwentambula mu motoka naye bamukubye yenze nsigaddewo. Ategeezezza nti banne abasukka mu 9 baakwatiddwa e Kalangala. Kyokka kino tekimulobedde kugenda mu maaso n'enteekateeka y'okuwenja akalulu kuba ttiimu ye bakkaanya nti teri kuzikiza mu mbeera yonna. Twakomye obbawuliza nga babajjeeyo e Kalangala nga batutte ku CPS e Masaka era ttiimu yaffe y'abalooya gyeri. Twasuubiriziganya ne ttiimu yonna, buli omu yasuubiza munne nti tetugenda kuyimirira, tugenda genda mu maaso. Ne baba bakutteko omu oba nga basibyeko omu oba nga basseeko omu oba bameka, tugenda genda mu maaso. So kino kyenkola ngezaako okutuukiriza ekisuubizo kye nasuubiza bannange nti ne bwe nnaaba nsigadde bw'omu byagenda mu maaso n'olutalo luno kubanga tetulwana mu bumenyi bw'amateeka. Bw'abuuziddwa kikyayinza okukolawo okukuuma obulamu bw'abantu be abagenda battibwa buli lukya, bw'ati bw'ayanukudde. Buli omu akimanyi nti Bannayuganda tebali mu kwetta. Bannayuganda tebanogoka bunogosi ne bafa. Ekisobola okukolebwa ye poliisi okulekerawo okutta abantu, ge magye okulekerawo okutemula abantu. Bino bye bintu mwami Museveni byagamba byalwani ebyamutwala mu nsiko okulwana. N'enjagala obbategeeza temusobola kututta ne mutumalawo. Tuli miliyoni 45 ate nga n'abalala bakyazaalibwa. Olumaze okwogera ebyo, oluseregende lw'emmotoka ze ne zikoleera okwolekera Mpigi ne Bukomansimbi. Patrick Sennyondo, NTV Akawungeezi. Moving time. Yo. Oli ku guard. So.